Ssenkubuge Siyasa omutima gunnuma mpulira ndwadde abantu ab'ebitiibwa ensangi zino kubanga beeweebuula. Ssenkubuge Siyasa musajja mukulu ono w'amaanyi okusinga ye bw'amanyi. Twatandika okulaba emizannyo gyabwe nga tumanyi ba kitiibwa nnyo, nga tumanyi b'amaanyi. Ndiwulira emizannyo egy'enjawulo ze bazannya era tubale tujja tubawa ekitiibwa nga bo ba kitaffe bajjajjaffe olw'ebyo bye bakoledde eggwanga Uganda okulijja mu kifo ekimu okulizza mu kifo ekirala mu art industry. Naye omutima gunnuma, ebirowoozo byange mpulira byegadde okuba nti embeera omukulu Paulo Katulu bw'amagye yafiiramu nga bamwogeza ebintu ebitakwatagana ng'avuma Pulezidenti Kyagulanyi talina na kimu kye yafunamu okuggyako okufiirwa ebyo byonna ne bigwa bye yali akoze. Kati omukulu Ssenkubuge Siyasa byatandise. Lwaki tebayiga? Ekibuuzo ekyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akibuuza entakera nti lwaki tebayiga nti General Museveni abakozesa for his political capital gain, bw'amala okugaininga ekyo kye yeetaaga mwenga aba eliminatinga. Obulwadde bwaluma omugenzi Paul Katulu bw'amawumule mirembe. Abasajja abo tebaavaayo kumukwatira kumutaasa ng'ate abadde abakubira ekikopo. Ssenkubuge Siyasa kati naye mbw'akuba kikopo akubira General Museveni olw'okuba akola ku Soloti Media bamuwa emitwalo 7 egya buli mwezi, awulira kitalo nnyo kya kitalo. Nga mpulira nswaluka okwogera ku muzeeyo ono kuba musajja w'amaanyi, musajja wa kitiibwa, omusajja akoledde eggwanga Uganda ebintu ebyannaggwano mu art industry. Mpulira okumwogerako nga muvoola kinnuma. Naye ekikolwa kye yakoze okuvoola Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'amusaba mbu akole enguudo azimbe amalwaliro. Nze bulijjo mmanyi nti Ssenkubuge Siyasa yasoma. Kale tukuze tumanyi nti abadongo, abayimbi, abanakatemba tebaasoma. Ne mulimu abaavaamu ne basoma. Nye okubanga tebaasoma bali exposed kitegeeza bategeera okutusingako ffe abamu. Naye okubanga Ssenkubuge Siyasa ettuluba lyalimu n'ekitiibwa kye kyalimu, eyandibadde nga ye nannyini TV, ye nannyini radio, ye nannyini theatre, ye nannyini record label, ye nannyini ssente, ye nannyini streaming platform promotinga movie industry ze Uganda, nga talina kyali bakyamukozesa musasula emitwalo 7 buli mwezi. Bannange kinnuma. Bwe kibanga kino omukulu Ssenkubuge Siyasa tekimumala kumulaga nti eggwanga Uganda lyafa ku bintu byakoledde eggwanga Uganda nga talina bwali, akyasula mu maamayinge ya Pole, akyasobola okwogerera emitwalo 7 egimuweebwa omwezi, asigaze omulimu ku Soloti kubanga yamwami Museveni abeere ng'akolayo anti alina kuvuma Kyagulanyi muna ati munne, omwana gwe yatendeka ebidongo, gwe yatendeka okuzannya, kati ali mu Oscars. Tasobola Ssenkubuge Siyasa kwogera ku mwana gwe yatendeka okuzannya firimu ye wadde nga it's a reality documentary. Naye okubanga it's a film, kuliko taaga eyo film, nga neyatute firimu eyo mu Oscar Awards okuba nominated, go amutendeka okuzannya firimu, kiba kitegeeza it's a plus in your life. It's a plus ku Ugandan movie industry. Meaning abazungu wadde nga kino kiri political ne bajja kutandika okuteekayo eriiso Uganda eyo ba waliyo firimu eri mu Oscar yawangula Oscar.
lwaki temweyozayoza Oskeno, lwaki temutembera Kyagulanyi ne mufuula Naggwano, lwaki temusiima kyemufunyeewo ne mukifuula ekirala? Lwaki basajja muyina emitima emikyafu? Lwaki muyina emitima emilogo? Kozi buli akula yaloga. Kati Ssenkubuge Siyasa ebigambo byayogedde President Kyagulanyi biwunya, teyandibadde ye. Musajja mukulu okubanga go bakozesa okwogera ebigambo ebiwunya ku myaka gy'alina. Ssenkubuge otuzaala. Ssenkubuge abamu oli jjajjaffe. Twandibaye tukutwalanga kyakwebuuzibwako. Timunange ati aliwa tukole tutya nga gwotuwa amagezi. Munaye ndongerwe tukole tutya nga gwotuwa amagezi. Naye okubanga Ssenkubuge Siyasa katole kisekererwa. Tomanyi naani ayina kukola nguudo. Tomanyi naani ayina kuzimba malwaliro. Tomanyi ani gwe wa musolo ogwo agulya n'agana okukola bigulina okukola. Ssenkubuge oswaziza muganda wange. Sirina byakugamba nkuwa ekitiibwa. Naye waliwo ebigambo byesobola kwogera nga waliwo asobola byogera. Saatuuliriza ebigambo bino Ssenkubuge Siyasa yabyogedde ne bannayuganda bamugamba ki? Sebo President Kyagulanyi koli afere na kauka. Manyi ku mulembe gwa Kyagulanyi kwe tulabidde abasajja abakulu nga tebate egera kati tunulire ene mmome y'ekisajja ekikulu. Wali okutteko omusolo gwonna n'oguwa Kyagulanyi. Fe abasamira mu 7 tumubanja enguudo, tumubanja amalwaliro, tumubanja buli kimu because tuwa omusolo. Toyina capacity yonna kuyimirira ku TV awo osabe Kyagulanyi oluguudo nga tomuwanga musolo gwonna. Kati we tukuvuma ogenda kugamba ki? Because obukulu bwo obukozesezza ku siruwala busiruwazi. Kiriza tusaba amalwaliro n'enguudo. Sebo President Kyagulanyi koli afere na kauka. N'otunuulira zino embodooli za NRM, n'otunuulira zino embodooli za Pastor Bujingo ezeesiriwaza. Kyogambamu abatamanyi nti Bobi Wine yawangula akalulu ne mumubba bisiraani mmwe. Tugenda kubayisaamu eggaali. Mukimanyi nti Bobi Wine yabbibwa akalulu. Musajja alumirirwa ggwanga. Okitegeera? Ne muvaayo ne mutandika okumugamba mbu abawe 5 ku 10 ku ttaka lye mbu muzimbeko eddwaliro Nagisi, Kisiraani, Mbwa, Masiikini zino. Tetwagala mutukyankalanye, disiya tuli balalamu, nakangubi fulu figa, mpayo ekifaananyi ng'oli mu Arua ne Bobi Wine. Wagambye mbu waliyo n'omusapootinga mu bya ssente. Tuwe ekifaananyi ekiraga ng'oli ne Bobi Wine mu Arua, Mbwa, Kisiraani, Mbwa za ku kyalo. Temugenda kuwabya wano bantu nga baduulira Abannayuganda mbizzi. Awo Uganda wetuuse. Sebo President Kyagulanyi ne bannayuganda we batuuse. Buli omu Uganda bw'atyo bw'agiraba. Ne mukulu Ssenkubuge Siyasa bw'atyo Uganda bw'agiraba. Nti Kyagulanyi ssentamu Robert Bobi Wine yalina okukola enguudo, yalina okukola oluguudo lw'e Nakawuka, yalina okukola okuzimba amalwaliro. Endowooza ya mukulu Ssenkubuge Siyasa yemu n'eya Gravity omutujju. Bonna obwongo bwa munguuba, kinnomo kimugamba. Kuba kitange, kuba jjajjange, naye endowooza yemmenya. Bw'ati nno si bw'alowooza. Alina endowooza ndala munda mu ye. Naye olw'okuba akolerera omusaala ogw'emitwalo 7 gwe bamuwa kweyo TV kwatula buli kumakya kwakeera. Kati awulira gwa kitalo nnyo. Awulira alina okwogerera ebigambo bingi nnyo. Kuba bw'atabyogera bino bajja kumugoba. Naye nga kinnuma. Teyandibadde Ssenkubuge Siyasa nga yakolera emitwalo 7. Singa kati yakozesa abaana bakava ku university. Egyo emyaka gye Ssenkubuge Siyasa kubeera ku TV nga atudde akeera omusajja mukulu jjajjaffe omuwi w'amagezi abatandika ati we Uganda bawandiika ebitabo eby'amaanyi bye tusomako mu masomero mu Luganda nga yakyali mu mbeere ne yeeweebuula kiruma. Bw'eti nno gavumenti ya Nakyemalira bw'ekola elondayo bannaggwano baddemu ekitiibwa. Nzijukira one day oba gwali mwaka ki nawulirako waliwo okulonda okwaliwo kwali mwaka ki
kulonda kwali kwa 2006. Kwali kwa 2 waliwo okulonda kwempulira nakusomako somewhere nga kundaga nti Ssenkubuge James Siyasa yesimbawo ku bwa president. I think yesimbawo ku bwa president nendowooza n'abivaamu nga bamuguze bamuwadde akagaati bw'obanga waliko ng'oli presidential material ng'era waliwo amaanyi nga abantu bakwagala kati nga gw'oyogera bino mpulira amaanyi gampeddemu obw'olumu ganzigwamu nendowooza ebigambo bingi obw'olumu ne ngamba oba General Museveni bannayuganda abamu inejjaddu lyabakuba n'abawunza okuva ebintu bye batandikira Pastor Bujingo nga yeekubye amasasi yamanya yeekubye edduriiru mu mmotoka omusirikale omukadde w'ekkanisa omukuumi we n'afa mu bintu ebitaategeerekeke amazima ne gagaana okuvaayo okuva olwo paka olwaliro omukulu James Ssenkubuge Siyasa yafuuka ekyenyinyalwa yafuuka ekyeneena ne bakulu banene ne bamugambako takyawulira yawenga why lwa mitwalo 7 gyafuna omwezi ku TV ya Bujingo Pastor naye nga lwaki tuli bwe tuti naawe omusajja omukulu n'oyogera ebigambo butuufu nga tebisaana kuwulira butuufu nga tebisaana kulabwa nze nsaasira abaana bazaala nsaasira baganda be nsaasira mukyala we kubanga ebintu byakola mukulu James Ssenkubuge Siyasa biswaza waliwo tutuuse tewakyaligenda musipeyalinga n'abadde bamuwa ekitiibwa bagenda kumuweebuula naye nga teebereza ekitiibwa Ssenkubuge James Siyasa kyalina emyaka gy'amaze ng'akikolerera byakoze mu ati weebiri tebiyisibwa mu maaso tebinyoomebwa neraba gy'amaliririzza ne ati yamuvaamu kubanga tafuna mpiiya tebeebuuza nti lwaki ati waffe tafuna mpiiya kubanga tulina bad governance abatukulembera abafu babi ba mitima mibi bafutwa tebaagaliza Uganda bajja kukola buli kikyamu okulaba nga temufuna mubiyiye temufuna nsimbi mubeere ba beggar always ekyo president Kyagulanyi Ssentamu buli kyabagamba tibanaye don't be beggars let's be our own bosses mukulu James Ssenkubuge Siyasa anyumirwa kuba beggar kyakimwogeza bino sooka obiwulire kinnuma bwe tukusaba eddwaliro ng'oyomba bw'oba gwe pulezidenti kkiriza tusabe amalwaliro badde amagezi gabaga mutwe simugejo nekino ekisajja kisusiza ku maaso obusiru gwe kisajja gwe kyogamba gyakoma okwegaddanga ku baana bato amagezi gye gakoma okukubulamu tugezesaako okwagala okuwa ekitiibwa ne gwe ate n'otulaga nti obusiru bukusingira embaga etanyuma kyogamba gwe gye wasomera kubuyigirize bw'olina baakugamba mu omuntu ssekinnoomu yalina okuzimbira enguudo n'eddwaliro nze abadde agamba nga tonagenda kukwasamira Bobi Wine wakamwezi omusolo mmeka tukuyambeko okuzimubanjiza omanyi gwe kisajja gwe mu ebisajja ebikulu abamanyira okwezizika ku baana abato amagezi gagenda ne gabaggweramu ddala wafuna obudde buuza kawalako okabuuze gavumenti yalina okuzimba enguudo oba omuntu ssekinnoomu ate mwe mwagala okutulaga nti ate ensi yaffe weetuuse mutuuse okubanja omuntu ssekinnoomu gavumenti bwe yandikoze munawe oli kisajja kikulu nze newunya n'okwewuunya achievement gye wafuna bakayimbira dramaters singa wali managing director kyewakolayo kyakugenda kubikula buli sikaati ya mukazi akusaze mu maaso ndowooza n'embizzi wazifungula ebyakulema okukola mu myaka gyo oli ku mwana omuto sente ze yekolera mbwakuyamba kuzimbira edduuka esimanye oluguudo lwa Sinakawuka olina ekikyamu ku mutwe kyogamba omutu osudde gwa bwereere ozunza omutwe enkola enkadde mwe bisajjamwe tujja kubasomesa ku mpaka oli kisajja kikulu wena ojozunga n'ebi ojasaamirira nnyini
Kyogamba atomanyi mwe bisajja mwe yalinga agamba n'okusimba enguudo oba olyango oluguudo nakawuka lwali lwaki twasimbamu ekinyi lwaki twasimbamu ekitooka okulaga butali bumativu okujjako obutumbavu obukujjudde ne TV gy'otuddeko tosobola kuyisawo message egata gwe wennyini gwe ng'omuna Uganda kasaamirira. Kyogamba obuzibu bwa Uganda Bobi abana b'abantu babawamba bamamalawo mubalaba n'ekyo kyosobola okujja gundi oli yeyambudde ate munnage wamanyi okutambuza ebitundu by'ekyama ye tuyinza okuba nga twogera no nga n'ekyo ekifunkuli kyokola nakyo kyewunzikako. Ati nakyo kyali kirenga 3 gwe Ssenkubuge simanya siyasa tugenda kukuwa gwe ate nyongera okubajjukiza muno temuli kaaba tokkirizibwa kaaba bw'owasalawo okwetaba amazina g'enkima kkiriza emikira gikkooneko kisajja kikulu kwebuza amagezi bannange bakazi bannange mujje abaana bammwe wali ekumpi nekino ekisajja kuba kikwasi ky'abaana kidda ku baana bato ne kibeezizikako ku myaka emikadde gye kiyina tumbaavu. Eno mbadde saagala ntuukeyo oba tutuukeyo naye mukulu James Ssenkubuge Siyasa bino bagamba ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Kati mukulu James Ssenkubuge Siyasa ze zino enkindo z'oli mu kulozaako. Abaagera nno tebalinga basiru, baali basajja bagezi. Era kyemmanyi obulungi nti omanyi bulungi olulimi Oluganda, ebikokyo, ebisoko, buli ekikwatana n'Oluganda okimanyi. N'ebiri ebigereesebwa obimanyi. Kati ofuuse wankindo lwakulemera ku muzannyo ogutali gugwo. Bino baana bo balina okubikola. Waweerera abaana wabasomesa. Kati omwana waakolewa. Kubanga gwe taatolemedde ku TV. Omwana muto atandika ava ku campus kwe yandibadde yeeyiza obulamu okutandika life okweyongera okukola ebirala. Nga gwe olemeddeko ku otule toyagala kuvaako. Mutabani wagenda kukolawa. James Ssenkubuge Siyasa. Otuswazizza, weeswazizza, otuweebudde, weebudde ekitiibwa kyo, n'oweebula eggwanga lyo, n'oweebula famire yo, buli kimu okyonoonye gwe olw'okwagala okuwaalirira n'okwagala okulya obutini, obusente obutini, mbu bakuweeyo emitwalo 7 n'olwekyo otandika okuvvoola abalala. Biswaza, biruma, omusajja omukulu ow'emyaka gyo biswaza nnyo era simanyi gye kigenda kukoma kino mukulu Ssenkubuge Siyasa naye tusabirigane. Uganda awo weetuuse, bannayuganda awo bakulabira era bannayuganda awo bagenda okutwalira. Ate gye binaggwera biyinza obutakunyumira nnyo, oyinza okwejusa. Omwana agambye nti bino tebiriimu kaaba, tetwagala akaaba era tetwagala yeewunzaamu nti ate bannange saategedde eno twatuuseyo tutya, temunvuma, temuŋŋambako. Abaana bagambye bagenda kukusabula batandika butandisi. Mukulu James Ssenkubuge Siyasa nkuyisa emirundi emeka wandibadde okendeeza ku maalo amalala ga TV just mitwalo 7. Musajja mukulu gy'omwogeza ebitaliimu. Kasita nakimanya nti nno n'omusiru akula nalekerawo abantu abasinga obbawa respect. Natunuulire Ssenkubuge Siyasa ng'ayogera. Ssenkubuge bw'aba alina abaana ab'obuwala ewuwe mbasaba temuwasaayo kubanga busiru bwerere bwe mujja okuwasa. Natunuulidde omanyi kati gavumenti ya Museveni abantu bane bakozesa mu phases. Balinga abadduka lire. Olugira ng'egamba Kenza akatyoka kutte nnyo kati kawe mu pasita Bujingo.
Pastor Bujingo bwakakwata ngagamba kati gwokakutte nnyo. Kati gwe kaweemu kaani lw'omushana bwakatanga agamba ate gwokakutte nnyo kati kaweemu Ssenkubuge nga naye akwatanga n'omulala nenjagala kujjukiza abantu mmwe muloza mulwanagana na Bobi Wine mulwanagana n'abantu olw'ensonga eno struggle teri si ya Bobi Wine mu Katonda ne bw'aba taliwo tudde struggle ejjagenda mu maaso. Mandela bamusiba emyaka egisoba 20 mwe mugamba muna baali balwanira obwenkanya mu South Africa baavaawo baasigalawo kubanga ebizibu tebyavaawo kati gojja lwanagana ne Bobi Wine olowooze muno kyekizibu kyammwe si kyekizibu kyammwe mmwe kizibu mwe nga mukyaliwo abantu bangi bagenda okweyongera okujja buli lukya era bakyabakozesa nnyo gavumenti ekyasipendinga sente nnyingi nnyo ku mmwe mwe ba youthful idiots mbajjukiza ffe we are here to sit mujja twala mutwala mu makomera abalala bajja genda gye bagenda but we are here to sit kubanga ebyo bye mukoze n'ebyekisiru bingi mu ggwanga tetujja kuyimirira Uganda nsi yaffe ffe tetukowangako eggwanga lyaffe twakowa bukulembeze bwammwe n'abajega abalingamu natunulidde gravity muyiika ndusu neŋŋamba laboona omujega tunuulira gye wava tunuulira ewammwe watugamba gweka gwaliyo gwalina n'emmotoka golowooza abaliyo bonna basoofuna gwe byofuna tasobola kitegeera ono omujega n'otunuulira katono omusajja omukulu amagezi ge bussiru simanyi ye Ssenkubuge pozi ye Siyasa natunuulidde mu butuufu neŋŋamba naye era mu butuufu omuntu y'aba omusiru era akula era omusiru aba n'obusiru bwe bwebwo oba akuze oba akaddiye oba akoze eki ne waba ayambadde essuuti era obusiru asigala nabo so kye nategedde mu eyo embeera naye ze mbajjukiza we are here to sit ate okulwanira eggwanga lya Uganda biyinza obutagguka leero naye tujja kulemezaamu ppaka nze mbawadde ekyakulabirako ekyaba South Africa ebbanga esoba mu myaka 20 baalwana paka ebaafuna obwenkanya bwe baali banoonya naffe tujja kubufuna. Ndowooza owulidde embeera nga bweri. James Ssenkubuge Siyasa ebigambo byamusobyeko yalinnye gye gava nti ate President Kyagulanyi tamanyiirwa bo balowooza bye bakola mbu balumya Kyagulanyi mbu bavuma Kyagulanyi so munnayuganda oyo alumwa atulugunyizibwa ayisibwa obubi yali mu kulwana olutalo olunene okulaba nga eggwanga Uganda litereera. Munnayuganda batannafuna bwetwaze nga tannaba kweyagala, munnayuganda nga tannaba kufuna beetaaga, nga tannagoba General Museveni, munnayuganda tajja kulekerawo okulwana lutalo luno okulaba nga eggwanga lye litereera era ajja kusigala ng'alwana. Omwana agambye we are here to stay. Bangi bajja tusiba, bangi bajja tubuzaawo, bangi bajja tubonereza, bajja tukola ebyenkoyero by'okubalobero byonna, naye abalala bajja kujja. Ono bw'avaawo ng'onajja paka gavumenti ya Museveni bw'eneegwa ate ng'ejja kugwa. That one I guarantee you. Oba ayagala batayagala buli bamisana oba buli bakiro naye ng'ejja gwa ate very soon. Mukulu James Ssenkubuge Siyasa mbaagala nnyo mwenna abaliko Mukama tunansaba bankuumire tujja kuba tuddamu tubigambe mweraba.